بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسوله ومصطفاه محمد وآله وصحبه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما atenderezebwa mbutufu okutenderezebwa iwekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera emirembe tusababidde eri nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wamune ba ashabu ridwanullahi alaihim wa arda abuganda luberi atusaba ekitibwa Allah atuwe irimu eyo egasa era abeerenga atwongera okumanya atugabirire n'okutegeera Allahumma amin. Baniriza musomo gwaffe ogwa tajwid al-Qur'an al-Karim nateera nga tugenda maaso n'okutunulira obufulumiro bw'ennukuta ez'Oluwarabu kituleetere okubeera nga tusoma Qur'ani nga bwe yakka ku mbaka sallallahu alayhi wa sallama kuba Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti wa innaka latulaqqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Mazima ddala tugenda kukussaako batukussaako Qur'an okuviira ddala eri mukamawo Allah subhanahu wa ta'ala. Latulaqqa Qur'an nabi sallama yajitalaqqa yajijja kuki ku Allah subhanahu wa ta'ala biwasitati Jibril taban nga Jibrilu yekola ki yemusomesa naye nga ajijja ku mumwa nabwe kityo Qur'an kitukwatako nnyo nga ffe abasiraamu okubeera nga tufaayo okubeera nga tugisoma nga tugijjira ddala ku mimwa gy'abasheekhe we tuba tufunye kyansi eyo. Barakallahu fikum. Twagamba ofulumiro bw'ennyukuta emparabu bukuŋŋaanyizibwa mu gafulumiro ataano 5 major parts. Mu gafulumiro ataano ago twagamba ekifulumiro ekisooka kyekyayitibwa al-jawf, ekifulumiro ekyokubiri ne tukiyita al-halq, ekifulumiro ekyokusatu ne tukiyita al-lisaan. Kati olwaleero biiznillah tugenda kulaba ekifulumiro ekirala ekinene ekifulumiramu obufulumiro bw'ennyukuta obutini obuvaamu ennyukuta empalabu. Ekifulumiro ekyo kye bayita ash-shafataani, emimwa ebiri, lips mu Warabu gino guno omumwa gwa waggulu n'ogwa wansi bwe tugigatta tugiyita ash-shafataani. Naam, emimwa egyo ebiri gituyambako mu kubeera nga tufulumya ennyukuta ez'Oluwarabu naddala nga tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Wa fiihima makhrajaani li arba'ati ahrufi. Emimwa gino ebiri tujawulamu obufulumiro oba tugijjako obufulumiro bubiri nga obufulumiro obwo obubiri obuva ku mimwa egyo ebiri bufulumiramu ennyukuta nnya. Ngambye emimwa gino ebiri ash-shafataani tujawulako tugijjako obufulumiro bubiri obufulumiramu ennyukuta ennya ez'Oluwarabu. Naam, al-makhraju al-awwal akafulumiro akasooka ke tujja ku mimwa egyo ebiri li harufi al-faa'i ke kafulumiro k'ennyukuta ya faa'u. Akafulumiro akasooka ke tujja ku mimwa ebiri ke kafulumiro akafulumiramu ennukuta ya faa'u. Watakhruju min baatini ash-shafa ennyukuta watakhruju min baatini ash-shafati as-sufla. Ennyukuta ya faa'u efulumirawa? Efulumira ku kibutobuto ky'omumwa ogwa wansi. Mulire nnyo ekibutobuto omumwa guno gulina ekibutobuto kyagwo. Omuntu senga aba abunidde bw'ati n'agatta emimwa tetulaba kibutobuto kya mumwa gwe naye kye tuyita ekibutobuto ye paati eno eseberera lubeerera eba mbisi olw'amalusu agabeera mu kamwa. Paati ey'omumwa ogwa wansi kye tuyita ekibutobuto. Wabula seeno aho nno waliwo okwegendereza okw'amaanyi. Abamu tusoma faa'u ne tugisoma bubi nga tulowooza tugijja ku mimwa olinaga af ola naddira emimwa gino n'agiteeka ku mumwa guno naye nga atadde ku mumwa guno ogw'ebweru. Faa'u eva ku mumwa guno ogw'omunda batani shafa kibutobuto ky'omumwa ogwa wansi. Naam, ma'atrafi nga omumwa ogwo ogwa wansi gukwataganye ne athaniyataini al-ulyaini n'amannyo abiri aga waggulu. Oba tegereka ekibutobuto ky'omumwa nga kikwataganye n'amannyo abiri aga waggulu, ekibutobuto ky'omumwa ogwa wansi kuba emimwa giri ebiri naye ogwa wansi ekibutobuto kyagwo. Nnyonnyodde bulungi ekigambo ekibutobuto ky'omumwa ne mbaawulira omumwa
nga kwataganye n'amannyo abiri aga waggulu wavaawo ennyukuta ya fa. Nina shekhe wange Allah msaasire, Sheikh Ramadan musajja mu Misiri, namusomako khatimu ya Qur'ani, Allah msaasire shekhe waffe, naye y'omu ku bashekhe be nali nsomyeko Qur'ani ab'enjawulo abangi eyantereza ennyukuta ya fa ne mpuliranga nange ndi murtah, ntera nnyo kigamba abayizi bange. Shekhe oyo mwogerako lwa fadiliye, namusomako Qur'an naye ku bingi bye namuyigako ennyukuta ya fa. Yangamba fa utetuluma nnyo omumwa togunyweza, toka af la af fa, kubanga omumwa guno amannyo galuma eno ku kibutobuto, wabula bw'ogunyweza ennyo noje af ojja luma eno mabbali gaago obufulumira buba bukyamu. Ya Rabbi, olumawa eno ku kibutobuto kyago kaga oluma kati af teweeruma nnyo kujja musaayi. Afwaja afwaja. Sheikh oyo sawa Allah berenga amsasira. Nabwekyo yennyukuta ya fa'u eva ku kibutobuto ky'omumwa ogwa wansi nga gukwataganye n'amannyo abiri agawagulu. Washakilu taali yuwaddihu makhrajaha. Bw'oba tunuulidde ku kifaananyi kino ekiri wansi kikunnyonnyola bulungi obufulumiro bwa fa'u. Olaba erinnyo likwataganye n'ekibutobuto ky'omumwa ogwa wansi. Afwaja fa fa. Naam. Obufulumiro obwokubiri al-makhraju thani, obufulumiro obwokubiri obuva ku mimwa ebiri lilba'i wal mimi wal wawi, bwe bufulumiro bw'ennyukuta ya ba'u ne mimu ne wawu. Jukire twagambye emimwa gino ebiri givaako obufulumiro bubiri. Akafulumiro akasooka ke tulabye akafa, then akafulumiro akokubiri akava ku mimwa gino ebiri keke ennukuta zino ezisigadde essatu ezijjuuliriza eri ennyukuta emu ne zifuuka ennyukuta nnya, kuba twagambye ku mimwa kuvaako ennyukuta nnya. Naam, ennyukuta ya ba'u, mim ne wawu. Falba'u, ennyukuta ya ba'u takhruju min tibaaqi shafataini, efulumira ku kugattibwa kw'emimwa ebiri amakulu, emimwa ebiri gyegatta. Twogera ku ba'u. Ba'u efulumira ku kwegatta oba ku kwewumba, kwegatta kw'emimwa ebiri negiwumba. Wal mimu kadhalik, ne mimu kyekimu amakulu. Ba'u ne mimu zombi ziva ku mimwa nga gyegasse. Illa Sheikh agamba okuleka nti annahu yusahibuha ghunnatan min al-khayshumi, okuleka nti ennyukuta ya mimu yo eyambibwako eddoboozi okuva mu nnyindo, kubanga twagamba ennyukuta ya mimu ne nuuni lubeerera ziyita mu nnyindo. Kakati mimu yo eyambibwako ennyindo naye nga zombi zivawa ku mimwa ebiri nga gyegasse. Ba, ma, ba, abe, be, amma, abba, tabbat yada, tabba. Bwefulumiro bw'ennyukuta ezo ebbiri, mimu ne ba'u, tugambye emimwa ebiri gyegatta, tugatta emimwa, naye mimu eyambibwako eddoboozi eriva mu nnyindo. Eddoboozi erimu liyita wano ku mumwa, eddala ne liyitawa mu nnyindo. Kwa bw'oba ogyogera owulya amma oba wekwata ku nnyindo yo, oba oyagala kakasa kulaba nti eddoboozi erimu liyita mu nnyindo, oba oyogera mimu, kwata ku nnyindo yo. Ojja wulya eddoboozi nga liziizibwa okuyitamu, omanya nti nnyukuta ya mu nnyindo mimu. Naam, naye nga tugambye n'obufulumiro obulala bwa ku mimwa bwe giba nga gyegasse. Wa amma al-waawu, naye ate ennyukuta ya waawu fatakhruju min ash-shafataini, efulumira ku mimwa era egy'ebiri. Walakin, naye ate ekibaawo tugambye ennyukuta ya waawu twogedde ku ba'u ne mimu, katuli ku waawu. Agamba Sheikh, wa amma al-waawu, ennyukuta ya waawu fatakhruju min ash-shafataini, naye efulumira ku mimwa gino ebiri. Walakin, naye kyetuba tukola ku waawu eyo bindimamihima, tusongoza emimwa tugiwumba
ku nyukuta ya waawu emimwa giwumbibwa ne tugisongoza maa biqaa'i furujatin naye tulekawo akatuli emimwa tuddira emimwa gino ne tugikola ki ne tugigatta bwe tumala ogigatta ne tugisongola bwe tumala osongola emimwa egyo tulekawo akatuli wakati w'emimwa akatuli ako shekhe kyagambye nti maa biqaa'i furujatin awamu n'ekyo tulekawo akatuli wakati w'emimwa lijarayani sauti eddoboozi lisobola okubeera nga liyitawo tulekawo akatuli wakati w'emimwa eddoboozi likole ki liyitewo tugamba au wa wi wu oli emimwa gisongoka wa wi wu waliwo yagamba shekhe ate nsoma waawu eriko fatiha lwaki nsongola emimwa ate fatiha si yakusongola mwa waawu yennyini okufulumira obwayo kusongola mwa songola emimwa deno yogere fatiha wa raba wa wi wu abamu tetusongola mimwa nga tusoma waawu kikyamu nam emimwa girina okubeera nga gisongolebwa ate ne tulekawo akatuli wakati w'emimwa eddoboozi lisobola okubeera nga liyitawo sheekh agamba nti wayuwaddihu shakiru taali makhraja alwaawi akafaananyi kano katulaga bulungi obufulumiro bwa waawu oba otunudde ku kifaananyi olaba emimwa ebiri nga giwumbiddwa ng'ate wakati waagyo waliwo ekituli watusamma hadhihi lahrufi larba era ennyukuta ezennya ennyukuta ya faa'u waawu miimu baa'u ennyukuta ezennya ne zituumibwa shafawiyatan au shafahiyatan zituumibwa ennyukuta za shafawiya osobola okugamba shafawiya oba shafahiya kyonna kituufu ennyukuta eziva ku mimwa ebiri lwaki likhurujiha min ashafa olw'ensonga zifulumira ku mimwa ebiri kyovula bazituuma shafawiya oba ntegereka nam zennyukuta ezo nnya barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan